ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Savugidewa. Ani gwe bakutte nani? Ani yakumenya ukani? Yonna mu Wolokoso. 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 Mu weekend taxi. Chenda musanva kaseti sasa tufe mu Mafa Radio Simbe Mpologoma enunye edembe nkubuzako na josinzira okula mpozinga te otumbudde nsubira ntikati buli kimu kitererede ddala obulamu obutandise okubeera mpozinga obumanyiro getting used to the kiyumba ennaku zinaatera okubeera mpozinga ziggwayo tuzitwaliriza mpola naye mubere mpozinga mukigumira mpola tujja kubeera nga tetukivuunuka ate mpozi nembuuza ku bannange abaisilamu tubagamba mwe bali kubeera mpozinga ate mutandika bulungi okubeera mpozinga te tusiba tubagamba nti Ramadan Karim ahlan wa sahlan Ramadan tubere mpozi nga tutambuza bulungi okudakika 10 ezakaida ku ssaawa mpozi esatu ez'okumakya nze Sula Senyonga Mr Mosquito Haji Titibya omubwati era nga mpozi kasitantandika bwenti mbantandika abo bakyali bange sobola okubeera nga tuliwa mu style. Hello kyali waffe Wolokoso yaye yangu otobuusa yakubabuusa singa mu nsendingirayo waneeno kubusekse muko nawe Haji Titibya lutuwe bahajate assalamu muliwa. Assalamu alaikum Haji waffe omubwati. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa ajati tuli musaumu tutandikirewo Haji nawe tutandikeo kuchinyusi. Where exactly be specific? Wanyini aonawe Haji Titibya. God, I have no problem as long as you welcome him. Tusanyi sokulaba anko kakalamu. Nango okubasanga naye soko nonyezeyo ko ku muzungu abantu bali mu kweyagala. Eradde bamani. Azonga America. Inze Liz from Manchester. Inze Jim from Accrington. Nange Peter from Manchester. Wamune Su. Tu Willie Liza. Radio Simba. Valenyo. Nolulala Ochita. Siba balunje. Twandika butandisi. Bakitebe yagale. Omusajja abagulidde. Kadulinda awaiseo wiki. Kale kubuza karaja sekwatengo tumudde chera musamba kasirisa satu. Fema mwefe peje sime Mpologoma enunye edembe. Bagara bafatya kuchera mubira kasirise mu safari baseruganda batulya ku www.pejsima.ug kwaniriza ko yana te Wolokoso mu weekend taxi amachago nako olwalero nate lubadde shonya alada stories nyingi tetugere tukwata ko onako eso kwatega tuzimala no kwata tuzigunjuka mu mbera yo kubatenga tutegera kiche kyagudde ku buli nsonda atuwuliriza kubuza ko kwaniriza ko side eno pitaka kalamu de answer wo mulembe guno aha kale nowuza katutanikiriwa no olwalero eranga mugara fatumude Mpologoma enunye yedembe onako lwali amawulire gatandise nago mawulire galabika okubanga siga sanyu eri abawuliriza naddala abanyumirwa sako n'abagoberera music w'omufirika ogwaffe ddala atuwuliriza munywa Africa yafiridwa omuyimbi omulala abadde omutuuze wa Kenya newankubadde nga nzaalwa ya Congo amanyidwa nga Kasonga wa Kanema omuyimbi eyasinga okumanyika ennyo naddala abali bagoberera music walingala era ne music eyali ava mu bandi yali manyidwa nga Super Mazembe eyali mu bamemba abali bawerera ddala 13 nga Kasonga wa Kanema mwabo yalimu okusinzira kulongwa ngoyi eyali omuyimbi eranga agambibwa okubanga yali mutabani oba agambibwa okubatenga mutabani we yategezeza kama olire gana agennaku eri abawagizi babwe wakati mu nyiike ey'ekitale nnyo nga yategezeza ko ng'omuyimbi Kasonga wa Kanema we yatuvudde ku maaso wiki ewedde eranga yatulidde ku myaka 73 egy'obukulu wakati mu makage agasangibwa mu Langata mu Kenya okusinzira ku nfa ya Kasonga wa Kanema bategezezaako ne batugamba nti teyafudde ekirwadde kya COVID-19 ekiriwo kati wabula abadde atawanyizibwa ekirwadde kya pressure eyatuuse n'erinnya kukakaranga afunye akasaayi oba afunye okusanyala kyoyinza okubate ngo yita stroke
bwatyo musajja tunafa Kasonga wakanema ensi ebadde emumanyi nga omuyimbi abadde alina talanta mu bintu ebyenjawulo naddala kino kyasiga kubate nga kimanyika nnyo nga akyali mu kibiina ekyakimanyidwa nga Super Mazembe kyeyakolera emyaka kyenkana ejawera ddala egyasobera ddala muwana era nga wano yakolanga ebintu bino omwalinga omusunyi w'endongo omuyimbi omuwandiisi w'ennyimba era nga yajjukirwa nnyo mu kuyiiya bwoba mukayimba keyayiiza bandi eno emanyidwanga eya Super Mazembe akali kamanyidwanga kasonga yeye oluyimba olwazingako East Africa yonna nga ne Uganda mwogitwalidde okukakana nga abawagizi balingala oba abawagira ennyimba ezimanyidwanga ezalingala baali kabula kate okubate nga bafula oluyimba luno okubate nga lufuuka national anthem y'abawagizi balingala nga bwowulira wano kayimba ako kanyumiranganya abasajja abaliwo emyaka egyo kalukopi omuwoomu Ivan Cheyune Ochenge Kasonge wakanema wafiridde nga alese omukyala sako n'abaana 6 mu Kenya sako n'ennyimba eziwerera ddala alubamu 10 ezibadde zitandika kubate nga zifuna amanya mu studio ye emanyidwanga Watoto studio mu Nairobi. Kasonga yakoma okulabikirako ku stage ng'ayimbira abantu live mu September omwaka gwa 2017 olwa pressure ye okumweyongera kumpi wakati mu bawagizi be mu show emanyidwanga Churchill comedy show mu Nairobi wakati wa mutegesono okumubuuza ku bane 13 webali mu group eya Super Mazembe wakati mu kubajjukira n'atulika n'akaba era bwatyo n'abategeezako ng'emboozi y'abanne wajijjukira bwati afuna okuluma mu mutima era bwatyo n'atayagala kubatenga abyogerako wabula mu kujjukirako enfa y'abantu kwane 10 abali mu kibiina kino n'ategeeza nti basigalawo basatu bokaboka kati bali ye 10 mugeza kubatenga abajjukira bwatyo omutima gukutuka era bwatyo okuva ku olwo yafuna pressure yamweyongera bwatyo naddusibwa mu ddwaliro abasawo ne bamutegeeza n'amugamba nti no akoma okubatenga addamu okubatenga agenda ku stage bwatyo kyeyakola era bwatyo n'akoma ku 2017 okubatenga agenda ku stage live. Kasonga wakanema yageza kubatenga alowooza nti oba oliawo aliyiza okuddamu okubatenga afuna essuubi ly'okuddamu ku stage nate abulanga buteerere era ku sheno gyogeza kubatenga owulira gyengenda okubatenga tukuwako wano we yakoma okuwulikika sako ne bannakenya we bakoma okubatenga bamuwulira bakiranga kuba abantu mu bbali mbambe era bambi Kasonga wakanema newankubadde abadde abeera mu Kenya naye eyaziddwayo e Congo bwatyo n'aziikibwa abantu abatono ddala mulimbo gye baziika banne abasinga abali mu bandi ya Super Mazembe era kasitole ne bwemboozi eno oba amawulire gano twagala okugaweerezaako omunywanyi Misa Kisemakula amawulire gano sirabika okuba nga nti gamuyisiza bulungi omukama amumuze mirembe Tongera okujjukiza nti osobola okugenda mpozi ate ku YouTube channel zaffe no subscribinga buto bwatana bakubera ngo subscribinga genda ku Radio Simba TV o subscribinge ate mpozi osobola okugenda ku Bokati TV BOCAT no subscribinga oba ku Kakalam Times TYMZ osobola okubera mpozi nga ate ofuna bulungi wolokosono oba ku www.afcloud.com osobola okubera mpozi nga ate okifuna bulungi kale ne tweyongerayo bwetti mukaweefu b'empozi okubera nga mpozi tunoonyeza abantu baffe akwokuza eri omumwa era bwe tutyo tugamba nti abantu bangi bavudde okubera nga batona n'abalala okubera mpozi nga bawumbawumba abantu oba nga bakumakuma abantu basobola okubera nga bazza abantu akiri okufuna kamere wano mpozi bajjo Bajo events mpozi n'omunywanyi we Abitex nga batambula awamu balinga balongo okugatta kompozi ne Haji Kavuma amanyiddwa nga Ketti wano bambi nabo bagenze bayitayita mu bayimbi abenjawulo ne bagenda nga mpozi bagamba nti nange kiba kirungi okuddiza eri abawagizi bammwe mu lensonga bali bubi kubate bababeerawo na mu biseera embeera obubi ennyo bwe batyo basobodde okukuŋŋaanya ya kamere ne bakatwalira task force era nga bw'owulira wano mpozi ate omukulu Bajo bwakunnyonnyola abayimbi abamu abasobodde okubeera nga babawa kasente nga mwe muli n'omunywanyi Ronald Mayinja gubagamba mbu oba oliawo yaziza kasimbi kali ke mulowooza mmwe ke mulowooleza ddala nti oba kaali kejo abagala omuntu agale kufa nti doketi twekozemu omulimu ne tugamba abiri kirozo kyali nakituguza ntikigula tugamba nti bana bayimbi abantu babawagidde okumala kumpi emyaka 12 naye abayimbi tebalina mutima guddisa abantu kati esikulembera ekirowoozo kigundi ekyo ekirowoozo kye babapromota abamu naye bitekisobola ngamba ekirowoozo kye naye nkikula nakitunakiku
abayimbi batuwa ekitiibwa kati bakoordinate basobole okuba nga batiza ku bantu ebyokulya era leero tuguze ttaani 5 emwesoose genda ndowooza olabye wandifunye kaviidi amateeka maminisita emmere ibatoka ku bantu ebiduka tujja kudde tubadde kawaka bisaanugamba bawunga bajakakoze bamutumanyi mukubangi tebatudda ate emmere yabagisonze Ronald Mayinja nisatise makula Geoffrey Lutaya nairi namatovu kanalina kusatisa Morini Nantume Shiba Tefuchiwa Kaziwe Kapo Dauti Mutema Inolo mkazi wa mita Victoria Nataoba Wamita Samu Mayanja Alina uwe Samu Mutaka Kani dabo yange na Fiotina Abitex Niwa promota Gala yasi aya okusinzira ku budget clear process agamba newankubadde bano babadde bakibaze nti abayimbi bakuyambako nnyo mu mbeera eno bamukaweefu beeno naye bakira bangi beetemye era nga bagamba nti tuli bakuwaayo naddala nga manager wa Spice Dana amanyiddwa nga Lubega Roger saako ne yali manager wa Mary Bata David Lutalo Eddie Kenzo Rhythm Boys amanyiddwa nga manager Deriki bakira bano batuuse ku ssaawa esembe y'okubate nga bawaayo bye beetemye essimu nga zibanga ezitabangako mu nsi kuno nadde ku mukutu ogw'ensi yonna tawe owulira wano byasuubiza ne bitatuukiriza bya bitusiwanirako biringa ebigatuyesibako ate jukira nibatine mugema atudde emitwale bitwali mugema asinze bano abayimba lindo bano batereki bamanya dereki oloni oyekizaatira tumanya dereki nepule mutu adigenda kuwa ekidobo eki oba mayinza siyakuleza sishobizo nolakyolina paziwe kapaguza akasawo kamu naye abakuwadde kungasiba ku mutima gwe kapo okigojjako akasawo kumanya n'embeera mbi nnyo omanyi kapo okunoolako ogenda ku mobile manager akasawo kakawuma n'akakuwa omanyi dawudi mugema kuwa akasawo kakawuma kitegeeza ne dawudi mugema lekapo bakoze kyamaanyi okusinga bbalamu ate tebyamuhooza balamutefuso namba naye nga mbwayezayeza muhoozi kutuuka ku basire manyifuza ebintu ebitusiga baside n'ebitusiga amasanyu bintu byabulufu ebuli ku mitima gy'abantu omuntu yasugambye tiyaŋambye manager Spice yamusuubiza byamuwadde nebabawo deriki teyamuwadde naye deriki bwenanyiikidde yakuye essimu nga yesu bamutere ku lisiti n'atakaso mwene embeera gye tugenze tutegedde nti Abitex ne Badge bakoze gwa kukunga bwe tebawaddeeyo Abitex Badge ne Fikiria bwe bijja naye era negwe tukoze kukampani okoze ekikatala mukulamu kisobola b'abantu ate kati bw'okola intaviyu abantu banaye batenasooze mubira boogezi ba bigambo kutyoboolako bano kati batyobola kakati gwe alina n'omukutu wakunga abantu balibyo simba ne basolidde abantu bakuwuliriza olowooza ebenyiza biteeka kale abamu basazeewo emmere bagyegabire mu bitundu byabwe nga Ssaalongo Siraje muyawadde ab'emukono abanawuli eb'emukono tunalaba Abitex ne Badge nga president asoma obubaka obubaka n'akuba TV nga bagamba temutusoma president tukwagala webukeeredde mpozi ng'abantu abali mpozi e Bulaaya era stiilu mpozi abaali baagala okufuluma nga n'abalala baali bakomawo nga bakyayongera okulaajana bannaye Uganda tuyambe president tuyambe lockdown yatukwatirayo eno nga beeyongedde obungi abalaajana be bangi ate mpozi n'ab'eŋŋanda zaabwe abayongera okubeera nga balaajana wano ne mwana mulenzi sewa ng'ono mpozi ye vice president wa Big Talent ekulembera Eddie Kenzo ng'ali mu kulaajana yakedde mpozi n'alaajanira ku mikutu egy'enjawulo ng'agamba bannaye gavumenti muyambe mukomyewo Eddie Kenzo mu ggwanga olw'ensonga omwana ono akutte ebendera nnyingi akutte ebendera ya Uganda mu nsi nnyingi eziwerera ddala nga yeetaaga VIP treatment. Nsanyusa okubeera ku Radio Simba. Nkeredde ku kiwandiiko namutaayi k'ekive wa vice president. Property ya Uganda eri mu Ivory Coast. Ate gavumenti erina kyekyogera batefaayo. Neewuunya lwaki. Okwemulugunya okukuba omulanga guva ewa vice president wa Big Talent. Omwaganya kubugose. Nsanyusa nnyo okubeera ku Olokoso. Nsanyusa nnyo okubeera ku Radio Simba. Njagala okutwala omukisa guno okutuusa okwemulugunya kwange eri gavumenti nti bwe ziba gavumenti ez'ensi endala nga Ghana zakkiriza aseti zaabwe ziri ebweru w'amawanga okugeza Ghana balina aseti yaabwe yali ebeera Italy baagikkiriza nekomawo nga naye muyimbi ye naye muyimbi oba naye mwatiki ngenda kukola research nja kuba mbabuulira very soon baamukkiriza n'akomawo yali abeera Italy olw'ebyo ebyagwa Italy ne bamukkiriza n'akomawo mu nsi yaabwe ate nga boda baziggala lwaki Uganda tekkiriza aseti emu yokka gye tulina gye twakafuna yakomawo mu nsi yaabo obwe okusinziira ku sewa nga vice president wa Big Talent agamba nti omuntu ono wakitiibwa nnyo mu nsi eno kale nno nga yeetaaga okuba ate nga akwatibwa ng'ekyatika era ne gavumenti omuntu ono mwanyuza okuba nga muli abuulizi nga tumwogerako nga temunaba mutegeera
Kyekibuuzo kino era n'omukulu n'atuwa ansa Asset gy'ategeeza. Abali kuolokose baagala okumanya Asset si gye twogerako era eri mu mbeera ki kati we twogerera. Twogera ku mwami Edirisa Kenzo Musuuza. Yes sir. Essaawa eno tali mu mbeera mbi, tayisibwa bubi n'obulwadde bwa COVID-19 tabulina, naye ng'eggwanga eryawamu nga ffe abavubuka abamanyi nti emirembe gy'omu maaso giri mu mikono gyaffe. Nandisabye gavumenti etunule mu nsonga yaffe mu bwesimbu n'obwetowaze obw'amaanyi. At least bamukkiriza akomewo oba bamusibira ntebe mu karantini z'entebe nga gavumenti bwe yasalawo wakiri abeera awo ebbanga eggere gavumenti lyena abeesazeewo naye temukkiriza akomewo. Wakati expensezetuyitamu ng'ali ebweru nyingi. Zibe eno nezidde eri. Sente zandibadde zeziyambako ku bantu baffe abali wano. Ku bavubuka bannaffe abatalina kyakulya waka. Tuwulira ate kati ffe tuzikwata tuziwere because expense tetulina nnene. Abantu babiri ssebo okubabeeza mu nsi nga si yaabwe. Yagala ne ttiimu y'abantu babiri. Yagala ne ttiimu y'abantu babiri naye abamu ne bakomawo ne basigalayo ye ne mwami Splash akubagita. Egita zisiri waffe mu Big Talent. Kale abantu babadde beebuuza lwaki mpozi abalala baasigalayo ye Kenzo mpozi ne mwana mulenzi oyo wajjita. Wanayongera okunnyonnyola nti yali alina studio session gye alina okukola ate awo lockdown we yamusangira. We yagendera gundi breakout ya corona yeye tenaba kubeera so massive nga bweri kati. So yasigalayo ng'alina studio session gy'alina okwasaganya in a week. Kati momo techabandaza na week because the Big Talent band yakomawo exactly just after the show. Kati wekomawo bali basigalawo nga balina recording session within that week. So kati tetusaba gavumenti etuyambeko. Etuyambeko mukkirize bya ebyokutambula kwe okujja wano simanye baana bagenda omukima ebyo byaffe babetulekere just bakirize akomewo ewaabwe obwe. Asset yaffe ekyali mpuguka tukyaleetaaga mu maaso. Batugamba Didier Drogba yabawa ennyonyi kituufu. Buli omu yatuwa ennyonyi. Era kati mwami Museveni ne bakkiriza wano ne gavumenti ya Ivory Coast etuwa ennyonyi tusobola okudda bulungi. Kale nga twongera okujjukiza okyali mu wolokoso mu weekend taxi ate nga kale abali e China nga nawe baali babadde balajana ensonga zaagaana okuba okuwulirizibwa okusinziira ku minisita nga mwawulira agamba nti tetusobola kubazza olw'ensonga nti ekintu tekinnatereera bulungi. Naye ye nga ye okusinziira mwana mulenzi Sewa agamba nti Eddie Kenzo muntu musukkulumu ku bannayuganda byakoledde Uganda bye bingi libatooke babawummuzeemuko batooke balete. Waliwo enjogera y'Abaganda egamba nti obukulu buva eri Katonda. Katonda bw'aba alina omukisa gwe yaggonnomolako mu nsi yo nga gwe icon omu at least aliwo mu myaka gino in these ages. Kitegeeza obeera wankiza okusingako abalala. Akati olwokuba nti tekitiibwa neeyo right ekubebwa Katonda tewali asobola gye kuddinayinga. Kandi sagala okubanga Asset yaffe buli omu akimanyi naawe bennyini abali ebweru bakimanyi. Era tebasobola kuba na nnuku nga bagamba nti nno kakati ate kati lwaki mukkiriza Kenzo nze gundi nensigala wano nabo babeera bakimanyi nti eri Asset yaffe. Of course Eddie Kenzo atambulirako emabega ekigambo Uganda ate ekimulisa mu nsi yonna. Kakati bakola abantu bamu tebaagala tubyogereko naye nga mazima. Bonna mbisabye bange gavumenti mu bwesimbu bambi etuyambe tukkirize akome lwaki tebamukwatira entebe. Okusinziira ku Sewa nga we yakutegeezezako nti sente Kenzo zaalya okuva Ivory Coast gyali mbuziva mu Uganda era waaliwo mu enkola y'okusindika sente okuva mu nsi endala okutuuka mu nsi endala netiweka we zaali zekyanzeeko olumu omunywanyi Eddie Kenzo kwe kubeera nga olunaku olwo talina kiyakulya kwe kusalawo okukwata emmotoka zaziteeke ku katale mwazitembe yafunaako okulya wabula netiweka ne zitereerako Kenzo nti nabadde ensaaga. Big Talent Vice President Sewa agamba nti ekituufu kye kiri nti President aleme kwekaza naye sente ze balina okubate nga kati zibasobola omuliisa okuva kati mwezi gumu bwe guti n'olubuluwazi. Obanga otunuulidde ku nsawo yammwe ya Big Talent saawa zino ongambye nti sente muzisindika kuva eno nga zidda Ivory Coast olowooza muyinza kuyimirizaawo Kenzo ebbanga ki okuva kati ng'akyaliyo nga sente ziva eno? Okuva eno sente nga zigenda ekita tuyinza okwongera ndowooza mwezi gumu gwokka.
omwezi bwe tuba tukufunuddeyo n'obuli ebuziizi okusinziira ku nsawo ya big talent nga bweri kubanga nga bwemumanyi Ivory Coast sente zaabwe almost ziri equivalent ku dola ya USA akati sente ziba nyingi so gavumenti yandituyambye buyambe kubanga tetumanya kyakiddako bayinza okwongezaayo close down era tubeera ku kino bakitegeera so nsaba busabi gavumenti nkimanyi radio zonna oziwulira ate eno radio y'emu ku radio ez'amaanyi mu Uganda nkakasa lino eddoboozi oliwulira bambi tuyambe gavumenti weeyayumu ono ye Wolokoso